Paulo Kamali ne mukazi we Verena Bagenyi abamaze mu bufumbo obutukuvu emyaka 39 be batabusa olw'ebyobugagga bye bakola bonna. Kamali alumiriza mukazi we okwekobana n'abaana ne bamuwambako ebyapa 7 ate bakizuula nga mulwadde wa nsigo gwajabagira ne bamusibira ebweru w'ennyumba okukakkana nga bamugobeddewo ddala nga kiva kunafuwa mu nsonga z'amaka. Mukyala wange nga musirise bw'ati nga bw'akwata sapule n'akuba omutwe wansi bw'ati oyinza ogamba Haji yasaala. Sente zonna ze waakatunda obwo buwumbo buweramu 3 n'okusoba bwalagawa buli w'otunda ogamba oyagala kwejjanjaba era ebintu kumbi bimu obimazeewo ng'ogamba oyagala kwejjanjaba tiwali we wali ogenze ogamba oli mulwadde ekituufu oli mulwadde nange ni mulwadde wa sayinasi. Mukyala wange mulungi naye abaana be bamwonoonye. Abaana bagadde bya bugagga mangu. Nze nasooka okulima 82 nga ndi mu Kampala naye abaana balina emmotoka. Oyo bosi kakwata enyondo kunkuba alina ennyumba 7. Ati mama afe mwagala alagewa wamuwasa wa myaka 16 omukazi akuze mumaze emyaka 38 mu bufumbo. Abaana b'omukazi ono bonna Mukama bwanyamba awo mu maaso awo mbadde njagala nkubuuze nange obudde bwokola DNA ow'emyaka 3 tebamukola DNA eba mukola wonna kati gwe kiki wemulugunya empisa ze bakola banvuma abaana okutuuka ne bampamba. Agalagewa otufukidde ekizibu otutulugunyiza wona tufumbiddwa nakubira omulamu wange amasimu nojjango otulugunyawo nawe ngenze kubanga oyagala ave mu bufumbo wano nayanjira mu gwokubiri nojja n'otwala ebintu byange n'ofuluma onjagaza ki musajja lwaki tova ku maama waffe. Oyo Aleni oba nakugamba nti Aleni oyo mu bufunze yakyankalanyiza n'amaka gange. Muwalawo Uyu muwala wa namusomesa afunye ne sente aina ne box bode aina ne motoka entono kakati mbwe kigendererwa mama gende mu kooti ebintu bya kooti bya Uganda mubimanyi bitambula mpola ndi mulwadde nsuubira okufa nze nasima entaana yange obadde okimanyi. tubalamusizaako mwenna gye muwangala okubeera nga mutufuna bulungi amannya n'eddoboozi nze Sakozi Farouk era nga ndi wano n'omugagga Mzee Kamali Po omu ku bagagga b'omu Kampala muno naye nga yalabikiddeko mu gataliiko nfuufu nga bafunye obutakkaanya ne mukyala we ku nsonga z'ebintu. Mzee Kamali waali atunyumiza emboozi eno abatagitegedde tugitegeere bulungi nnyo era bwe kinaaba kisoboka ne bali nabo batuwe sayidi yaabwe. So waali naye ekyasinze okunnuma ti musajja mulwadde era infact agenda tunnyonnyola muzeeyi nsanyusa okulaba. Nange sebo olabye n'ebizibu. Ndabye n'ebizibu sebo. Sebo. Amannya n'eddoboozi abatakumanyi. Amannya Paulo Kamali nsangibwa Mutundu Ekisigula wempangaalira ne famire yange famire yange gy'obeera gye nali mbeera ebbanga lyonna naye nafunamu obuzibuzibu bwe ngenda okubalaga mu maaso awo. Gye wali obeera ne bagoba n'okulotya? Gye nali mbeera ekiseera kyatuuka mu mwezi ogwokuna ne banzigalira ebweru n'abaana bange bonna. Ng'ani akugalawo? Mukyala wange gwe bayita Verena Bagenyi. Verena Verena Bagenyi. Bagenyi.
yakugalira wabweru yanzigalira wabweru naggalawo geeti n'abaana batazaala bonna ababo abange be nazaala mu bakyala b'enjawulo nabo n'abagoba. muze tutandike mpola mpola kubanga ensonga zino zirabika mpanvuwanvumuko. Lisebo omukyalo ono omufuna otya eyakugoba because wano munateete nalukolongo wa Busega Muzeeyi Kamaali bakumanyi bangamba olina ebyuma by'obuwunga yitirivu. Omukyalo ono omufuna otya Muzeeyi? omukyalo ono Verena Bajeni nasooka kufuna omukyala wange omukulu. Mukyala wange mukulu bamuyitanga Regina Zaina Kamaali kubanga namugatta. Yali wampeta era batugattira eggayaaza nga nfunye akisidenti. Naye bw'ombuuza omukyalo ono Bajeni Verena engeri gye namufunamu tusibuka Kisoro gye banzaala eri abazadde bange maama ne taata. Kati taata wa myaka 95 maama wa 9. Kati nalina mukulu wange gwe nali nzirako n'afa. Yali agenda okuwasiza eri ewaffe. Kati mukulu waffe bw'afa nzolede nali nawasa dda Regina Zaina. Kati mukulu waffe bw'afa bamuyitanga Charles gwe nali nzirako. Abazadde ne bangamba tetujja kubeera eno ffekka nga tetulina muka mwana. Nempalirizibwa kugenda waffe okuwasaayo omukyalo ono Verena Bajeni. Ngono gwe wasooka afudde? Nga mulamu. Zaina Regina nga mulamu naye nga mbeera naye Kampala. Era mukyala Regina Zaina ye namufuna Tooro nga nsuubula mu trayini. Kati mukulu wange bw'amala okufa nga Regina Zaina tasobola kubeera mu mbeera z'ekisolo nga bwe mumanyi ensozi ate omuntu eyava Tooro omukwato omutwala ekisolo nedda. Ate nga neeno nalina emirimu gye nali nkola naye nga sisobola kumutwala wa ekisolo. Abazadde ne baŋŋamba jangu mukulu wo afudde naye tetusobola kubeera ffekka eno twagala owase tufune muka mwana abeere ng'atuyambako eno mu kyalo. Nenzikiriza nengenda njugiriza Verena Bajeni. Yali muwala muto. Ebyo byagamba nti yalina emyaka 16 namuwulidde ayogera mu myaka 16 nze simanyi nti saamala kupima myaka gye. Naye namulaba nga mukyala muwala muwanvu muddugavu muwala mulungi netuteesa nemuwasa. Wemala okumuwasa nemulekayo ekisolo. Bajeni wena Zaina yali Kampala. Ye mukyalo mukulu. Mwali mumaze okukola ebintu ne Zaina mu mazima matuufu abamumanyi n'abandaba gwe twatandika naye twalina n'akaduuka ewankulukuku mu maaso ga poliisi nga Zaina mwasigala ng'akola nga nze ngenda mu trayini. Mukyala wange omukulu ng'onali Kisoro. Bajeni tugende maaso. Era Bajeni yabeera Kisoro ebbanga ddene nga nze ndi eno. Akimanyi Zaina waali? Akimanyi Zaina waali. Tubeera awo
Bajeni abeera Kisolo arwala. Bw'arwala n'abeera bubi nnyo. Bajenyi yono agambibwa okuba nti agaanidde ebyapa. Bajeni yono alemedde ebyapa. Okay. Yono gwe mulaba ku mawulire era emboozi ngireeta. Abatulaba mugoberere emboozi yange, sirina kye ngenda kuwaayiriza ate naye abandaba byenjogera. Mukyala wange Bajeni tukola ne Regina, tukola Regina Zaina mukyala wo omukulu otyo kati omugenzi yafa otyo. Ogamba gwe wasooka okuwasa before this one. Regina Zaina gwe nasooka okuwasa mu buvubuka bwange. Omukyala gwe nasooka okuwasa Regina Zaina namuwasa nina emyaka 20 years. Regina Zaina namusanga Tooro, Nsuubula Tooro, ne basalako train ku mulembe gwa President Museveni nga atandise okubeera Tooro eyo. Train ne bagisalako. Nali ngenze kusuubula mu train ne ngenda mpakasa ku kyalo Kabuga. Bazadde ba Regina Zaina gye bali babeera era be bampanga okulima okupakasa. Ne tubeera eyo nga train bagisalako ne ndwala. Kati Regina Zaina we namufunira era kukira Regina Zaina ne mukola naye. Regina Zaina ng'olwo mpakasa ali waabwe. Nzijeno ne mala ne tukanya omuwase ni muwasa ni mulete Kampala ni mukolera kaduuka awo wankulukuka awo mu maaso ga poliisi nsigala mu train. Nitukola ne Regina Zaina ne tufuna akasente akatonotono ne ngenda ngula ekibanja wa eri ewaabwe ku kitundu kwa namuwasa nagulayo ekibanja gye bayita Kebisingo. Ne tukola ne Regina Zaina twakola kitegeeza sente ezo ezisinga mwazikola n'omukyalo. Kankuleetera emboozi bwe nkugamba ninazikola n'omukyala Regina Zaina oba mutuufu ekigambo ky'ombuuzizza okumanya nti Regina Zaina yali serious. Twali tunywa wala jaawo wankulukukawo batumanyaawo nga Wasaalongo Makinya naye nga bwe nagendanga ne sente nga alaba ngenda kunywa wala gye ng'azinsikamu ne ntuuka nenywa ebbanja ne mbaleeta ku kaduuka ke temaganywedeyo siringi 10 n'abasasula. Regina Zaina munnange nkwebaza eyo gy'oli omugenzi Regina Zaina eyo gy'oli Mukama kusaasira ebyakusobako. Mukola biki ne Zaina tukube ebifaananyi bulungi tutegeere ekituufu. Nkujjira Regina Zaina tumala okugula ekibanja ky'Ettooro tukomawo tugula poloti wano Emutundwe mu trading center. Mugula poloti Emutundwe ne Zaina mukyala mukulu. Twasooka ne tugula poloti ne Abudu Kamulegeya kwe twazimba amaka amatonotono agasooka Zaina waali ne Regina Zaina era ennyumba ye weeri awo entonotono saawa eno esulamu omupangisa nagipangisa ng'amaze okufa. Kati nkujjira Verena Bajeni oyo gwe mulaba ajja atya ono Verena Bajeni arwala. Bajeni omufuna otya?
Bajjani namufuna nga bwe nakunyonnyodde emabega nti abazadde bange bampaliriza okuwasiza eri ekisolo olwokuba nti mukulu wange yali afudde nga beetaaga babeere na mukamwana nga bwe mumanyi ebintu by'abazadde abakadde nemuwasiza ekisolo Bajeni ono agambibwa nti gwe muguluba naye ono gwe tuguluba naye namuwasiza ekisolo ng'olwedde Zaina mwali namuwasa dda nga Zaina namuleka dda ne Kampala ne nduuka ngenda eri emirundi n'emirundi kati abazadde ne baŋŋamba tusaba mukulu we afudde nga bo baagala ntwaleyo Zaina naye nziwe natunulira Zaina gwe naawasa ettoolo n'emirimu gy'ekisolo nga ndaba tajja kusobolayo nensalawo okwogereza Bajeni nemuwasiza ekisolo kuba gye bamuzaala ekageyo gye bayita ekageyo abewaffe ekisolo gye bayita ekageyo okuvaayo waffaawo n'ogenda n'omala omutala gwawo n'ogenda ekageyo gye bali bazaala Bajeni nemusasula ebyomukyalo nga bwe mubimanyi Zaina yakimanyako kuba bwe nakomawo nemunyonnyola abazadde nga bwe bagambye ate nga Zaina nemugamba nti nagenza okulaba nga embeera ze waffe sijja kutwala yate bwe nakutwala ekampala n'abeerayo naani yate naawe tosobolayo ate gwe mukozi Zaina tikyamunyiiza yakisanyukira era mujja kukiraba ku mbuzi yafaawo mu maaso mulabe nti Zaina teyalina buzibu n'omulundi n'ogumu na Bajeni alwala bwe tumala okugula ekibanja ne Zaina etoolo nenzimbayo ennyumba eya Zaina ku kibanja kye Bajeni alwala ekisolo bamujjanjaba bigaana abazeeyi ne tugamba nti omukyalo ono kamuleeti mujjanjabire e Kampala neŋŋamba omukyalo ono sijja kumuza ekisolo kati kansooke mulabe naye olw'okuba nti e Kampala nze ne Regina nali sisobola kubagatta mu nnyumba emu ne Zaina nensaba Zaina omukyalo ono engeri gy'alwadde munno ate ekisolo wala nzikiriza asooka abeerewa etoolo mu nnyumba yo kuba waliyo abapakasi gyewamutwala nemutwala etoolo omulembe ogwo gwali gwa train mwali mukozanga train Kasese bikirayini train nemutwala nze mwenyini nze namutwala n'omukuba etoolo okumanya nti Zaina yali mukyala mulungi n'obuliri bwa Zaina obweri kuba saddamu kugula buliri bulala ono kweyasula n'abeerayo etukiriziganya n'abeera mu nyumba ya Zaina n'abeerayo nagendangayo kusuubula ekabugaawo era abasuubuzi b'ekabuga munda bamumanyi bulungi twasooka kusuubulira mu train nga enguudo tezinakolaki tezinabakubeerayo emmotoka teziriiyo abasuubuzi mwenna ab'ekabuga babimanyi byetwabeeranga mu train mubitegeera bulungi neŋŋendangayo ofuna sente ozifuna ku mulembe gwa Zaina ku mulembe gwa Bajeni sente mpitirivu Bajeni talina mulembe gwa Regina kubanga Regina esente ze nagendanga okugulamu kasooli n'ebinyeebwa naki nazijjanga ewa Regina ne Kampala ewa Zaina Regina ye mugenzi kati mukyala w'omukulu Zaina ye mugenzi awumule mirembe kakati ng'ate Bajeni eri mutwalira na sukaali gwenzijewa ewa Zaina kitegeeza mwakola nnyo ne Zaina mwakola nnyo ssente ge mazima amatuufu era bannange abantu b'ekisigula abantu b'ewankulukuku
omukyala gwe mwalabanga mu kaduuka mumanyi bulungi yafa mwanziikira nako oyo Regina Bazayina gwenjogerako mukyala mukulu n'omukube ewa Regina Zayina muzaalamu omwana asooka muzaalamu n'omwana owokubiri muzaalamu n'omwana owokusatu Beatrice Nduwa Yesu kati ali ebweru ono mukyala Verena Bajeni tanazaala nga tanazaala yagenda etolo nga tanakola ki tanazaala ntuuka naye afuna olubuto azaala omwana yasooka Paulina n'atufaako tegeza teyajja na baana that is good teyajja na baana Paulina yasooka n'afa Mukama mulamuze kisa eyo gy'oli bw'amala okufa azaala omwana owokubiri oyo gwe mulaba oyo mulalu aliwena Aleni oyo yabadde ayambadde t-shirt enzirugavu eya black oyo yagambye ate oyo Aleni oba nakugamba nti Aleni oyo mu bufunze yakyankalanyiza n'amaka gange muwalawo oyo muwala wange atya oyo ate ng'agamba mbu wagenda n'okyankalanya gye yafumbirwa oleetaleetayo embeera oteekawo embeera tujja mboozi si gyoyagala njagala mboozi muzeeyi gwempa mboozi tuzaala Aleni oyo yabadde mu black tumala tutambula wensuubula wenzije Kampala omukyala ali Tooro tuzaala omwana owokubiri Agnes oyo gwe mwalabye tumala tutambula tusuubula ali Tooro tulina Regina Zayina Kampala tumala tuzaala oyo Bosco Nsingimana oyo gwe mulaba kati saawa zina nkuba ennyondo mutabani wange bana gwa bazaala nze mbazaala kubanga era nze ndaba nti nze mbazaala kuba sina bakola DNA tokolanga DNA sikolanga DNA ate ogikola obudde bwaggwayo ono Aleni ono Aleni ono ne Bosco ono abaana b'omukazi ono bonna Mukama bwanyamba awo mu maaso awo mbadde njagala nkubuuze nange obudde bwokola DNA ow'emyaka 3 tebamukola DNA eba mukola wonna kati gwe kiki wemulugunya empisa ze bakola banvuma abaana okutuuka ne bampamba abaana bampambawo ku emutundwawo nali wamwanyina zaawo ku kaduukaawo nali ngenzeeyo okumulaba nali nyingira mu motoka nga nzira gye bangobera nga tebankwata bijeeke tebanteeka mu kamotoka kawiishi abantu ne bangoberera ne bantuuse nateete ntuuke nateete munnange nga omukulu abuuza ono mukwatidde ki eyo mboozi sijja gigenda nnyo kubanga abaana bakwatako jeeke abasirikale bebaleeta abasirikale ne bakuba jeeke bankuba jeeke bantwala omukulu n'ababuuza ono mumuvunaana ki omukulu n'agamba agende nampa ne bondi naye saabigenda nnyo okubigoberera naku kati gwogamba nti DNA abaana bano tobategeera mbadde mbategeera naye empisa ze bakola ndaba size waffe
Ewaffe teriyo mwana eyakuta ennyundo kukuba taata we. Taliyo. Simulabangayo. Sirabangayo bannyinaze bano bonna ndi nabo wano naye sirabangayo mwannyinaze akola nga bintu Allen byakola. Muwala wange. Nga Agnes byakola. Tokirabanga. Ewaffe tebiriyo. Eiza bayinza okubanga 90% ya nnyina. Kubanga ate abaana bano nyinza n'okubaddiramu. Wentunulira mama wabe ebintu byakola. Ku mbozi gye tugendamu mujja kukiraba. Bayinza okubanga ka 90 kali ku mama waabwe. Kubanga ogenda goberera emboozi olabe. Kakati tuzaala Bosco Etooro. Tumala okuzaala Bosco wakati awo Etooro awo omukyala wange Bajeni we yabeeranga. Waaliwo neighbor waffe yalina abawala nensimamu omuwala omu. Ewa. Etooro. Bajeni we yalabeeranga. Bajeni yennyini yamundabira. Omuwala? Otyo. Bajeni yennyini yamundabira. Ebigambo byenjogera naye Bajeni naye tujja muleeta naye ayogere. Bajeni yennyini n'akufunira omuwala. Omuwala oyo amaka gaabwe baali ba neighbor. Bajeni we yabeeranga mu kibanja kya Legiina. Bajeni n'amunfunira. Eno olina Zaina? Eno olina Zaina. Olina Bajeni. Ate Bajeni akufunira ani? Amunfunira Gaudensia. Ng'abasajja ba akasente atola kawakalinamu. Abasajja basajjalata siwe bugamba. Ate nali muvubuka nga yooyo. Ng'omuliro. Nga nze nange ndi muvubuka yooyo. Mukyala wange oyo owokusatu. Tafuse wakusatu? Afuse owokusatu. Muleete Kampala. Mpangisa. Bannakisigula omukyala gwe napangisizaawo mu senta. Bamumanyi. Mumumanyi. Twagendangaawo mu maduuka ne tunywa soda naye nga Legiina ali wansi kaawo tuguze ne ploti ya Kamulegeya. Era ono mukyala ono owokusatu yagendanga ewa Legiina okulaba TV. Nga Legiina teyeefiirayo mukazi wattu. Okay. Ngiranzi ndi mu train. Okyakola mirimu. Bakuze n'enguudo. Tugenda ne loole. Tumaze nyingidde kutandika okuba kawunga. Natandikira na Masuba. Bajeni ali Tooro. Zaina ali Kampala. Ne nono mukyalo owokusatu. Bali Kampala. Ntandika kawunga na Masuba. White. Gye nakoleranga. Nimala nengenda ku mapeera wali ku Kikuttaano. Nimala nengenda kulamu taxi. Nga wona nkubirawo mpangisiza ebyuma. Nkola. Olwogulayo ku properties. Nkyalina property eya Legiina gye twagula ne Kamulegeya. Oyo naye yafa. Tumala tufunya akasente tuguze ploti. Ewa. Awo ekisigula mu trading center nagigulira Mulago. Ogigulira ani olwo? Oba yiyo? Nagigula nga njeegulira. Naye nga ndi ne Legiina. Owokusatu nno ye teyabimanya, yali naye mwana muto teyamanya nti nguze na ploti. Naye Legiina yamanya. Kuba namugamba Legiina tulina $25 million.
nsuubula mu train naye puloti eno mulabaawo ku junction awo wetutundira bbiya awo ku junction yawa eyekisigula kukigenda ku Jomayi nkiraba waggulu w'eddwaliro Health Center mugamba tuddire awantu wano tugulewo Regina tuteesa mu maaso katono wajja kukula newankubadde kyalo naye mu maaso wajja kukola ki wajja kukola tukkiriziganya tukwata miliyoni 12 kitundu sijjukira bulungi endagaano eri mu kyapo omwo sijjukira bulungi twalina miliyoni 25 naye banagula miliyoni 12 kitundu oba 25 endagaano eri mu kyapo omwo mulina designer Regina tulina designer Regina mukyala mukulu n'okusatali eno mupangisiza wa Manuel awo nga mu bafaza Kizito bajena liwa ali gundi ali Toro ekabuga Kamwenge tugula poloti najigulira emulago bananyiniwo babayita bawantente David abawala abo bali bakola mu Kamaso banka okay eye mulago Manuel Mukisa yali broka waayo oyo Manuel Mukisa naye muganda wange oteeka kani ku ndagaano Regina nedda Kamali Paulo gwe nze sijiwa muntu yenna najegulira nganze naye nga Regina Zaina koze ki ategedde ate Regina Zaina twagule proti nyingi ngandi naye ne proti je nagula eriko kalina eyawa ekisigula najigula n'omugenzi mutyaba era najigula ne Regina okay mu ndagaano basi tunakola byapa kwa tunafuna sente za kola ki byapa wano Manuel Mukisa anguza wano wenyini mu junction era okutunula mweno ngukirira ku Jomayi nayo njigula era mu ndagaano Manuel Mukisa najinguza tusimbule embozi tusimbule ngenda Kamwenge omukyalo wokusatu nzijukide bulungi banange mu nyambe omukyalo wokusatu afuna olubuto lukula atuko kwagala okuzaala ngenze Kamwenge ngambye bajeni nimuga nti omukyala agenda kuzaala ono gwe wanfunira naye bw'anaazaala nasobola okumulabira mbadde nkusaba muleete azaalire eno omunyambeko mwaba amaze okuzaala nti ye muleete omutwale Toro tuliko ebisingo kuba yamukufunira amumanyi bulungi omukyala nze nsuubula kasooli wange tuli ku motoka tuli ku malole kati nze nzija Kampala nzirayo omukyala azaalira eri bajje nakola ki amulabirira nimwebaza nga sirabawo nti waliwo ekiwu tiwali lutalo tiwali tutambula bulungi kakati omukyala bwe yamala okuzaala yali wa wiikeegi nengenda nemunona nali nguze kamotoka kalole mzee akasente nali kaguzi akasente nguze ka Isuzu ka blue mzee akasente era mumanyi ka blue nakaguza omusajja w'empigi akamotoka ako nengenda nenkatikako kasooli nganonya omukyala ono wokusatu azadde nakawere azadde akaana kaffe ketwayita Evelyn Kamali kamaze Ndeje University Ndeje University kamala mwaka guno kagenda kumala 15 guno bagenda batikira mu gwakubiri akomukyalo okumeka owokusatu gwagamba nti malaya kuba nawulidde mu mti omukyalo omupya waddukire w'omukyalo omupya gwagamba nti ki nti malaya yoyo mutegedde gye twava
otemye bulungi. So Zaina kyaliwo? Zaina ava mu bulamu? Zaina waali. Okay. Zaina waali bonna mbalina nfunye n'omulala. Hey. Wali okikola otya? Ebulenga. Nfunye n'omulala ali mu Jomayi naye alina babiri. Muzeeyi. Nze ngogayina nga ndi muvubuka. Muzeeyi amaanyi walina maanyi. Nga ndi muvubuka mama nange gaaweddewo ne batuuka n'okungoba. Gaaweddewo? Gaaweddewo. Amaanyi gaaweddewo? Nafuna ekirwadde muganda wange. Sorry. N'ofuna omukazi owokuna? Nabalina. Owebulenga yazaala omwana bamuyita Paulo Kakooza yakafa naye ensigo. Bamuzika lwakuna luli. Ba wiikeeri. Teo. Kibi. Owa Jomayi ye gyali. Alina babiri. Habati Kamali ne Gilibati Kamali. Olina abaana nga bameka muzeeyi? Tujja kutuukawo. Muzeeyi abaana olina bangi. Naye ntuuka nona. Wali onywa biki muzeeyi? Banga. Ekisolo twalyanga lumonde atali muwaate. N'ebisoobooza. Kuteekwa kuba namaanyi tewabeeranga butto. Amaanyi mwagalina. Abavubuka b'ennaku zino mulowooza ate amaanyi g'ekisajja abatunda eddagala kati amaanyi g'ekisajja amaanyi g'ekisajja ebyo tebyalingamu ewaffe. Ffe bwe twavubukiranga ebyo tebiriimu. Nga mulya lumonde. Tulya lumonde atali muwaate ensujju byonna nga katogo k'amatooke so kati mutambula. Tutambula ngenze kunona mukyala wange Nakawere ew'abajeni. Ntikako kasooli ku kamotoka. Nze nali nvuga. Nga ndi muvubuka. Nga nze nvugira mu vesti. Nasimbulanga wana emmotoka ssaawa 11. Nentuuka ekamwenge nentikka nenvuga nenkomawo. Muzeeyi amaanyi waina. Muzeeyi kuva ddanga amaanyi geego. Nnonya omukyalo ow'okusatu ekamwenge. Tuzadde akaana ka Evelyn kamaze university. Mba nvudde embalala. Anakavuga kilomita oba zaali 4. Emmotoka nekuba omupiira gw'omu maaso negende enkuba ekigwo. Negende enkuba ekigwo ne tugwa. Nalinako abantu be nali ndeese Kampala ku kasooli waggulu. Nenkutula omukono guno gulaba. Ajja. Gana amagumba gonna gaayika wali embalala wano. Temuli. Nekwata mu ndabirwamu bwenti. Kati bwe yagwa bweti yagwira omukono guno ne gukwata ku koolasi bweti ne gukuba ne. Mukyala Nakawere nangwira bwati ne Tandiboy nangwira bwati. Abantu ne bajja kututaasa ng'emmotoka etokota. Tandiboy nadduka. Nakawere ne bakakasuka eri mu kisiko. Bagezaako kwagala kuntaasa. Omusajja yali avudde Kampala nga ali mu Fuso n'ayimiriza Fuso kirasooka okukola n'azikiza emmotoka ereme kutwokya. Kati namba 3 ne bamusikayo ne bamuteeka eri ne balwanyisa kulaba nga bakola ki nga nange banzijjayo. Abantu ne bakwata kiboneti ky'emmotoka ne basitula ne basikayo omukono n'owona ng'omukono gugwakutuse ne gugweno bwe guti banteekera. Waliwo emmotoka ya gavumenti yali egenda embala by then yali ebadde ebiseera ebyo kati myaka 23 nga nfunye accident eyo. Emmotoka nentwala embalala mu ddwaliro nga abasawo tebaalimu abamu. Ne waliwo mikwano gyange gye Kampala bwe bategeera ne bannona. Ne bantwala eGayaza. Tebantwala Gayaza butereevu. Regina Zaina nemukubira nga yatusedde e Lubaga n'abagamba nedda musooke mulete wano e Lubaga. Regina Zaina nga waali. Nonye na mukyala wakusatu nga Regina Zaina waali. Nagamba mwami wange mulete wano e Lubaga tumale okulaba wadde abasawo tebaliiwo tulabe tusooke tumujanjabire wano. Twatuuka e Lubaga
nga tewali basawo lwali lunaku lukulu lw'abakozi Okay. ne bantwala egayaaza kakati wakati awo maze okuwasa mukyala wa kusatu tukoze ne Regina Zaina nguze Busega poloti Busega wano mu trading center mu Kibumbiro nguzeewo poloti bwe bantwala egayaaza ewabali baawo nenfuna tatanasi ne bandeeta kasangati ne banteeka mu kiruumu nzekka ne banzijanjaba nenzira engulu kuba tatanasi attirawo mukama nansasira nempona nenzirayo wabali waawo okunyiga ki ekiwundu nakunyunga Verena Bajeni aweese Bosco baze kundaba avuddewa Etooro atuuka ansanga gayaaza bansaasira kibosiko kyali kyavula nentunulamu jukira nguze poloti ekisigula mutundwe ntunula kibebbi kyange kino kibosiko ngamba naye mbadde ngenze kufa tatanasi kati omwana ono Etooro nekibanja kyebalimu si kyabwe kya Zaina singa nfa oba tatanasi singa akomawo nanzita omwana ono n'abeerawa ningamba poloti eno Busega kuba kisigula yali wa Regina ngamba Regina tajja kukkiriza nga nfudde omukyalo ono ogenda eri mu poloti ze eno poloti ye Busega kasita nayo yali mumanya gange ate yo yali yanakyapa njikoze nakyapa ye yasooka n'okusooka ningamba nti poloti eno kangikyuse nyongereko Bajeni ne singa nfa nenteekako n'omwana oyo baby Bosco Singimana poloti eyo eribeera yaabwe singa nkuba nkoze eki singa nfa omwana wange asobole okusoma nenkimala jjukira nteze ekisibwa sinakola ki sinakikyusa zikyalina mu bibanje noba Busega kyapa nimba wa Busega oteeka mu mannya gaabo oba mweteekako mwenna yali mu mannya gange nenyongerako Bajeni Verena nenteekako Nsengimana Bosco nga mwana muto mutabani we era Nsengimana Bosco teyakola transfer twamuteekako balina akagambo ke bawandiika nti mwana muto ku kyapa okwo Maina nakaakati kekaliko nakati wadde Bosco yasoma Busega mugiriko basatu tugiriko basatu tugende mu maaso naye ng'ensonga ya kunywacho kyakunywa kya nonywangako kuba zeyi tuli bulungi siri bulungi n'emimwa gikaze sagala ate ng'era eryo ddagala mazzi naye gaba amafumbe sinywa mazzi genyini agamwe gemunywa gatuula wano mu mawuggwe era ekitta abantu ensigo mazzi gano tetufuuyisa tetufuka kuba tukufuka oba mu Luganda bakigamba kufuuyisa wadde kutonyeza sisitimu yafa olumala olunaku lumu olina ogenda ku dialysis oba ennaku 2 nibagajjamu bagajjiramu wano kankulage kubanga embuuzi yange nene tuyinza n'okumala essaawa 3 wano kankulage olaba wano basala wano omusuwa nebaguleeta olaba enkovu eno ogiraba wano ne basala wano olaba wano ogiraba eno bagattira wano
Yeah. bagatirawa waliwo dokita abeera owa mwerabidde nja kujjukira mukubuulire yeyakola ekintu kino muno mulimu kaseta kati bafumita wano ne bateeka wano waliwo ebipiira bibiri bye bateekamu bafumita wano ne wajjayo omusaayi we wasikayo omusaayi wano ne wazzaayo naye basooka ne basikayo n'omala budakiika nga bubwo ng'oli ku mazzi omusaayi guyita mu kyuma kye bayita dialysis gy'oliko ndiko era ndi ku Novik. Okay. Ndi ku Novik. So kati muzeyi tusoke tugire wali kuba byonna tujja tegeera byajja bitya tumaliriza okumawa ekyapa bajeni maliriza okukola ekyapa nekisigala eno onali mu mawulire naye bangani gwe yamulese mawulire gwe yabirese naddayo Tooro tabyagala ekyamulesiza mu mawulire kuteeka byapa byange mu nyumba nangoba nabiwamba nkuyita kuwamba kubanga bwe yabiggalira ate nange nansibira ebweru ababiwampye tujja kutuukawo omukyala naddayo Tooro bajenyi naye ng'omuwadde Busega nga muwadde Busega n'agenda kitegeeza Zaina alina ewuwe bajenyi afunye ewuwe mba muwadde ewuwe bayidawo awo wandibadde n'ewuwe naye projekiti yali nzimbe naye nga atirisiti ti singa ova mu nsi abafuna watandikira ate ono omupya nga yatalina bajeni omupya nga talina bajeni alwala addayo ekisolo ng'azadde Charles addayo ekisolo ewaffe gye namuwasiza mwanyinaze yamujjanjaba nga ayonsa Charles n'abeera ekisolo n'alwala n'abeera nja kukulaga we yakomerawo tukola nzimbye Busega tukola bwe nali egayaza nga banzijanjaba Regina nga nzijanjaba nemugamba mukyala Regina omanyi nti mbadde nfudde mbadde nsaba tutukuze obufumbo bwaffe Regina nakisanyukira nnyo Regina Zaina egayaza etuyita faaza egayaza ne batugatta ne Regina Zaina egayaza onali kisolo yalwala ekisolo kira kirwadde kye kikoze eki kikomyewo kimulumbye batugatta egayaza ne Regina Zaina banzijanjaba tumala tukomawo e Kampala mpuna nkula nze mu byuma byange byakasumba ntandise kuba buwunga tabwejja etya Regina Zaina alwala kyala mukulu anfaako wano ku poloti gye twasooka eya Kamulegeya tukubyewo ne tanuulu ne Regina Zaina nene era banakisigula ndowooza mugimanyi yali mu bitooke omukyala akola ki alwala Zaina Mukama amujjulula afa muziika awo mabega ku poloti ye kyenje nkyusa amalaala ago nga twala empigi nga bagambye nti amalaalo g'omu bibuga bati bakyagaagalamu batono agasasuliranga ne ngana naye olunguza empigi ngamba akamukyuse kamuteeka empigi njagala nkolage bajeni bwatuuka okujja mu Kampala mukyala wange amaze okufa
nzimye n'ekyuma kya kasooli kino kirwa kino kyetuliko kino mukyala wange bwe yamala okufa bwe tugula emutundwe kambazeyo mabega katono tugula nalukolongo wano we tuli ne Regina Zaina era n'endagaano ya wano eri mu mazina gaani anagigulira mu manya ga Regina Zaina wano we tuli endagaano njirina nandikoze ntya okusinziira byonna byolabye ekisooka yayaniriza banne bakyala banne wamaze abaana babajeni beyazalira ettoolo mbajjeeyo bajje nasigadde ettoolo mbaleete nga mulamu batuuse okusoma mbaleetetera Zaina era bekisigula bwenna mumanyi bajje nasigala ettoolo yekka ng'abaana bali wano aba Regina Zaina bali wano abawajeni bali wano babeeranga mu nyumba eyo gye mbagambye eyo entonotono gye twasooka okuzimba ngenda kubalaga lwaki mbagamba nti ennyumba eri teriiko nanyiniyo ono gyakayanira tugenda kituukako abaana bajeni bali wano aba Regina bali wano Regina yabalina kano bwe nafuna accident ono namba 3 neyeddira ewaabwe nakuta yadde ewaabwe kubanga ani yandimulabiridde kuba nabeeraga yaza emyezi gyalinga 3 yali mu muzigo yali azadde akakaana abaana naye n'abateke wa Zaina nedda akaana kaali kakyali bebi yagenda nako wa mama ewaabwe awaka kubanga nono gye yazaalira yali azeeno kati yeki ono kyeyakola namba 3 yagenda ewaabwe n'abeera waabwe bye yagambye mu mawulire nagenda namukomyawo teyagenda nti twawukanye yali agenze lwa accident mbeera mbi ali mu muzigo yali mu muzigo ani ndimulabiridde oli ku kitanda nange ndi ku kitanda oli kwe kusooka addeko ewaabwe tuli wamu phase 1 Regina alina abaana bagundi babajeni alina ababe abaana bonna mbasomesa lumu bonna ne basoma kati mukyala wange bwe yamala okufa omukulu Regina ng'afudde ngamba bajeni jangu kati nakola ntya bajeni najja bajeni wajja namuteeka wano mu kyuma wano olaba kazibu kali nkalaba mwe namuteeka mwe twabeera omwo ne tubeera omwo bali abaana be nimbaleeta wano nebabeera wano nandi bataddewa so kitegeeza bajenyi n'atandika okwasaganya abaana bo bonna nedda yabeerawo n'ababe bwe wamuzaalamu ate baali bakuze abazaina baali bakuze baali bakuze kakati tubeera wano nzirira amatafaali gali twakuba design ne poloti yali esigaddewo wansi eyo eriko amaka obwongo ne buŋŋamba naye nzadde abaana bangi mu bakazi banjawulo teri agenda kubalabirira teri baana benja okukwata mbatwale mu maka ga mukazi mulala kanzimbe family home we n'abagattira oba nembateekawo nenteekamu house galo n'abafumbira ogizimbawa awo wenyine mu poloti yani ya Zaina ono gyagamba munagigula naye yagambye mu mawulire mbu twamala okugattibwa
mbu ne tugula ploti mbu ne tugizimba agifula matrimonial ki home ekitaliwo abalimba ploti yali yalegira mugenzi era nze kye nakola nazimbamu ennyumba eyo enene egatta abaana bonna bakuŋŋaanirengawo era nga kakati bolaba ono Pawulo yafiirwa mama we Pawulo Kakoza yafiirwa mama we yabadde ali wakojjaawe nanonyeza we mutwala nandibadde mutwala wali mu nyumba wali mu boys quarter naye yaggalawo abaana b'omukyalo omuntu asembayo gundi omukyalo yagenda ali mu yali mu Jomaayi nabo bandibadde babeerangawo bwe namala okuzimba ennyumba eyo ono bajjani ne mugamba omanyi nti tukkaanye nti ogenda kubeera wali nkuŋŋaanya abaana bange bonna jjukira n'omukyalo oli namba 3 saamukomyawo saamukomyawo kubanga we namala omukyala bwe yamala okufa ne ngamba nedda kanziremu ngattibwe nfune amasakramentu ogattibwe nani ne bajjeni yene empeta nga 13 nga 29 2013 je myaka emeka 2013 myaka nga 11 myaka 11 obufumbo bwaffe ne bajjeni obutukuvu bwa myaka 10 11 years nena ulide bwa 39 bali certificate ngenda gikula bukedde yagambya 39 bayogedde bubi oba babala we ate obwo buba bufumbo butukuvu banigambye bufumbo bwa kikukujju so baterezeewo wano n'obutongoze obw'abajenyi obutongolezaawa bunnamwaya twagenda ne wakiso mu gavumenti certificate ziri ezi nafuuka wampeta tugende maaso yempeta eyo gye muwulira gy'agamba naye bw'agamba emyaka 39 emyaka egitali 11 buba bufumbo bwa bwenzi babuyita na bwenzi obwo bwa kikukkuju obufumbo bwa butukuvu bwennyini bwa myaka 10 kasita empeta yagiteekako empeta n'agiteekako ne tukkiriziganya bajenye nti ye ennyumba yange ngimaze eyekisigula ekuŋŋaanya abaana bonna naye gwe ng'ewuwo ngenda kugulira mpigi omugamba wali wetuzimbye wa Zaina ligenda beera kuŋŋaanyizo okkiriza okwaniriza abavudde ekisolo kubanga ne kaakati maama wange bwajja watuukira abaganda bange abavudde ekisolo abalwadde bwe bakola ki bwe batuukira agamba atya mugamba bw'obanga okkiriza nti onooyaniriza abagenyi wali nti wadde nkugulidde empigi eka 2.5 omugulira eka 2.5 n'enzimbako n'ennyumba yabisenge ebyo muzeeyi naye okkiriza oyanirizenga abagenyi oba ndeeta abalala bakyala benazaala be banteekawo baniriza abagenyi nti ate ndeete balala nga tendi wampeta nkulaga ayingira atya awa ekisigula awo mweyo ennyumba nkulaga engeri gyayingiramu awo ekisigula waali wazimbe nazimbawo ng'ali wano nalukolongo wano kubanga nali sisobola mutwalayo siwaali wawe jjukira nga abaana ba Regina bakoze eki bakuze n'okukula kubanga omwana wa Regina omukulu Innocent Ntirenganya alina emyaka 34 amuddako namuzaako mangu alina emyaka 3 amusingako gumu oli omuwala ali ebweru alina emyaka 3 owa Regina ate owabajenyi nduwayezu Beatrice ababajenyi bali myaka 23 bato kubali kitegeeza bamama baali almost baaliwo mu time yemu nkugambye kumpi nga batambula wamu kuba omwana omu wabeera n'emyaka 3
omulala ng'ayina ameka olina owasatu Owa Regina owa Regina asatu mwena ate owa Bajenyi omukulu alimu emeka kati okolekole yafa naye ono Allen alina emyaka 24 okay 24 bwe mbanga nsobezza naye nga tasinga kaawo anyway yeah kitegeeza bamaama baali be time eyo bonna baali almost baali woko kubanga nono wa namba 3 wa myaka 23 kitegeeza ne namba 3 mu time eyo ne namba 3 yaliwo because singa omukyala mukulu yali myaka 3 nga owa Bajenyi ali myaka nga 8 kitegeeza ono omukyala oba wamukiitinga yali tabamanyi okitegedde ate oba nono weebulenga Paulo Kakoza naye wa myaka ameka 2 naye babadde bamumanyi omukyala yafudde babadde bamumanyi nga bwe tubeera awo ekisigula mbayise bonna nga bakyala bonna mbayita n'abaana baabwe bali bemanyi buterefu kati ate ono malaaya amudduse waka yaliwa kubanga watabuka ng'ofunye malaaya kuba ndaba divorce zammwe mulimu ensonga tiwafuna tumusiime gwe tulabanga malaaya kati nno kangu duke waka mukyala wange Bajenyi bwakkiriza okukuŋŋaanya abaana bonna aba Regina bali bakuze bo nga batandise n'okugenda okwekolera ebyabwe bana abaana abalala bemukugambya ababakyala 5 nembateeka wali n'abeera nabo atabuka n'abatumusiime yabeeranga nabo Tomu yabeeranga naye ne nyina Kamaali naye yabeeranga naye bwe yatabuka n'atugoba nengenda mpangisa ekitemu lwempita tumusiime yali ewaabwe akomewo abeere mu baana be tumusiime yole yali agenze ne baby olubereberye okay ng'ofunye accident nga nfunye accident yakomawo bukomite yali mupya okay nkitegeeza naye akimanyi okay kuba ensonga ezateekayo mu divorce yammwe bwe nzitunudde muziraga nti mulimu adultery alimba wali otandise obwenzi ng'olina omukyalo oyo tumusiime gye wali oddukiranga mbuuza nti yatandika atya okwekyanga akugobe nkunnyonnyole tusooke tumalirize wano tugende mpolampola abantu baffe babeere nga batufolowinga oŋŋamba nti Zaina afa ono omuzimbira omuwa empigi omuteerako n'ennyumba empigi eno ennyumba ogirekawo ng'eyawaka ekuŋŋaanya abaana kati problemu etandika etya anti obuzibu butandika butya bwe tukiriziganya n'omukyalo ono okujja nti anakkiriza okwanirizanga abantu n'okubeera mu baana batazaala bonna nga mbakuŋŋaanyiza nti ye ne tubeera awo ekisigula era ne maama wange yajjangawo n'amujjanjaba ekisigula ndwala nfuna obulwadde mu myaka 6 kati nfuna obulwadde obw'ensigo nfuna obulwadde bw'ensigo embeera ekyankalana we gongobala we tekyalina kyosobola we va wano omukyala bwagamba va wano tekyalina mugaso wagongobala bwe ŋŋenda eno ku Noviki nali nkyasobola okuvugavuga nga sinaba kuba bubi nga nevugira kamotoka neŋŋenda bwe yatabukanga nensula mu motoka bwe yatabukanga nenvuga emotoka nengenda nsula ku Noviki naye nze nga ndowooza ebyomunyu tebikola ki tekibitutulwa naye nga kangome osanga nakola ki osanga nakitegeera gwe awakaawo ebyapa byange nabirina mbuuza nti ebyapa yabigendako atya mukyala wange bwamala okufa omukulu nfunye n'akasente nange ndwadde
ensigo mutima sukari pressure prostate banongoose Namirembe era nanyini Jojo primary school ow'Ekisigula bannange Mwami Ssenyonga ajja kumpeera obujulizi nga ndi mulwadde Namirembe nali nfudde nzira engulu ningamba naye ebyapa byange byendiko nzekka nabana abaana bakyali abato abafamile bajja kujja babirwanire nga bwe mubimanye ebintu by'abafu ningamba nedda bwe nadda engulu kantikeko erinnya lya mukyala wange Bajeni abeereko nemwongerako kuki ku byapa byange ekyokukalina ekyawakati kino kinakola ne Regina nekyebusega nemuteekako mukazi mufumbo mulinamu n'abaana Wampeta ye yakusaba gwe yamusaba nze namusaba nemugamba njagala nkwongereko ku byapa byange abaana bange bwe ndi banfudde obasomese mukyala wange obasomese kubanga namala okumanya omusajja nzadde mu bakyala 5 ate bona wafukuvudeko omu wajja kubaawo olutalo katono kamuwa obuyinza Bajeni ajja kusomesa bana nga mukyala wange sebo mukyala wange nga musirise bwati nga bwakwata sapule nakuba omutwe wansi bwati oyinza ogamba Haji yasaala era neewuunya sitaani yazze mukama wange ngene majimanyi mulumu yange awo Ekisigula buuza nti nze nzijawo ntyawo ndwadde ningamba nedda tebalina kunzijanjabira mpigi wala sinokubeera wano n'abaana bange bano bonna binazaale bali bansange ngawa Kisigula era ebitanda bya Noviki bino bye batusitula nga amazzi gajjudde mwebiri mu kisenge kyange yangu yabiwambiramu waliwo akatanda kano konyoola mwekali yakawamba mulimu akagaali kebaali bampaddeko okugira naye mbanga mpola kubanga omutima gw'omunafu yakawamba mwekali so wano mu process eno walwalira wajjira ku byapa omuteekako nga security ogamba waaye abafamile bayinza oleetawo embeera ontegedde bulungi omukyala omufumbo mulinamu abaana abeereko ekitaali kikyamu ate nga nange ndaba ddala mukyala wange mwesiga tewa ddiini olwo nga mukya enkolagano eri etya kuba aliwo ngamba nti alinga akugoba nga tewali buzibu kuba nagenda okulwala prostate ensigo nga zinafa mukyalimu otwanyiranyi wano wamuteerako wali tonnaba naye sinafuna nsigo nga nina sukaali ne pressure ne prostate era nze bagenda okunongosa prostate nabuuza dokita nimubuuza ondongoseza prostate omanyi basala eno mabega wano nimubuuza ndiddamu kugira embeera nangamba tewali buzibu tusazeeyo kali akantu netugatta oluseke ojja kuddamu otereere ngaembeera ekyakola ki ekyatambula bulungi kati ndwala sukaali eddagala lya sukaali olaba ne pressure bwe bita ensigo nebulowinga ensigo bwebulowinga kyenjogera ndowooza kitegeera mulenzi kubanga olaba olwala senyiga omukyala notandika omukuba omugongo naye ensigo mwana wange ensigo omusawo akugamba nti ekintu kyolina okwegendereza okusooka kyekyo ng'olwadde ensigo kyekyo
kyesijja kwogera mukitegedde bulungi abandaba eyembeera olina okugyegendereza kubanga kilomita ezo kuzidduka nga tolina nsigo ng'ensigo erwadde nogenda mu kilomita ezo kuzidduka oba ozitegedde otegedde bulungi nga ndaba oli mwana muto bitegeera bulungi kati kitegeeza emmundu yo yali egenze yagenda amasasi gonna nga tokyali yagenda obuzibu butandika ddi kati wali ondaga nti mu myaka ebyapa mumaze okweteeka ku byapa omutaddeko kati mu myaka 6 awo nga ndwadde ensigo nagenda okulaba omukyala nga embeera bwe yakyankalana n'atandika okwekyanga ewaka atandika okwekyanga jjukira n'abaana be bakuze abaana be nembasomesa nibakula bonna basoma nembamala nembaleeta wano ku kyuma wano nembayigiriza emirimu oyo muwala gwe mulaba oyo namuwa emmotoka eyo gyolaba eyagonde ey'emitayimbwa nenjimuwa n'asuubulirako nemuli serengera n'akaveera n'afuna sente n'afumbirwa n'agula looleye Bosco yali mu senior 3 mutabani nayagala agaana okusoma naye agenda asubule nemugaana ne lufuuka olutalo nyina ng'ayagala Bosco naye akole ki asubule ajje ku kyuma bawambewo nawo oyo muwala we aleese omuko avuga obuwunga bwe wano ku kyuma nimbagamba nedda tekijja kusoboka sijja kukola na muko mugende mukolera awalala batandise okumbaza bulungi Bosco amaze senior ya 6 aze muyambye naye aguze box body baguze wali na Rumunye bazimbyewo ennyumba y'amaduuka ennyumba y'emizigo 7 omukyala mugambye nti omanyi nti ye mama waawe ekyapa kyo ky'okuyika 2 n'ekitundu empigi namba 3 naye mugulidde empigi nembagamba tutegeragane nti ye bakyala mwe neetaaga ebyapa ebyo amaka gemba wadde ebyapa ebyo tubibereko abantu bameka basatu nze ku kyapa ky'abajeni kubeereko ne mujjawe nange ne bajeni nga kyeneewala abakyala bano balimo okutunda ettaka ly'abaana n'abazzukulu n'ekyapa kya namba 3 gwagamba nti malaaya naye ne tubeerako bameka basatu twakikola nenkwata ebyapa ebyo byonna ng'ogaseko na 2 neŋŋamba abajeni nti ebyapa ebyo bitereke gwe mukyala w'empeta nembiteeka mu drowa mu kaseefu sina drowa nateeka mu seefu tosobola nakulaba weeri nemugamba olabyewo nti ye tolaganga mwana yenna awantu awo ne byono gwagamba nti malaaya kwe tuli abasatu yabirina nabyo yabisaako kavieti ebyapa byensaba tugende maaso n'omukyala wange mwesize naye omukyala wange teyandibadde mubi nze bwe nagenze nentunula nendaba omukyala ono kuba bwe twagenda Emmengo era nga ntuteye ensonga zino bamulagira ekyapa ekimu akimpi baali bagambye ampe kyenjagala nemugamba asooka ampe kali akooko bitooke akatalina value era kisigula waliwo akapa ketwalinayo ku bitooke nengamba sijja kusooka kutunda awali ebizimbe bivaamu ssente kansooke ntunde kano nejjanjabe ndabe gyenakola ki gyenakoma ekyapa ekinene tinayinjagala kutunda ekiriko kalina akapa ako nakaleeta nenkatunda bayidawe nawo kali tekateredde kuba nali nkagulidde entebe
eyo nga tekayingira ku system ye Wakiso nensooka nkatereeza omwami eyampa kasenda katereza ebyapa ebyo nammanja jukira kaliko caveat nako yagenda okampa nga kaliko caveat ngenda okatunda nga kaliko caveat nikagaana yali yankoledde transfer eya kalina ono obujulizi yali yankoledde transfer ebintu ebimu saatwogere mu bwogezi mukama wange twali tukoze transfer jukira nti kalina eyo tugiriko bameka babiri kati otulaba mbalaba gwe naye omulaba mulaba sindanga muntu Kamali Vanessa Verena netumala eno pamiti ye so eno transfer nga mugenda nga jimpadde mutunde ntunde kalina why lwaki otunda ngende nejjanjabe buno bulwadde bwoliko buno bulwadde bwendiko yali akkiriza ate yandimpadde ebyo nga takiriza transfer okay zezino summary of evidence ya okay ne transfer yenyini yiyo yagisayininga ogirabye Bajenyi Verena natekako n'omukono what happened kakati wali otunda kufuna sente ogende mu ddwaliro ngende mu ddwaliro kati bino byonna twagenda obikola nga yateekako caveat okay nga yateekako caveat yeah naye kino saakigoberera olw'okuba nali saagala kutundawo saawa eyo nali ngenda kutunda kali akawansi naye nga neno mugambye ngenda kutunda singa mba ntandise okugenda bweru mpeeko doona nkole ntya kumbe yateekako caveat okay nekigaana ate kyagana bibino mbirina sikitunda kitegeeza kikyali kyammwe kikyali kyaffe n'ebyapa yabirina n'ekyapa kino yakirina kyeyakolera ki transfer ye kenyini yakoze ki yakirina kati kyekimu mu byapa 7 byakoze ki byalina byalina ebyapa bye 7 kati empigi nina ebyapa byange 3 byange nganze bye nali nguzeeyo ng'omuntu kuliko n'amayumba gange ge nali ngambye nti gajja kulabirira ebibanja byawa ebyempigi kubanga sente z'abapangisa baayo basasula emitwalo 10-15 ate mulimu abapangisa 4 tewanaba kukula naye nga nali mbaze nti trading center y'ebyapa ebyo kwebiri nti obusende bunaavangamu buyambe ku bakyala bange mu kyalo abapakasi biki bonna n'omuto ayina ebyapa bimeka 7 kuliko 3 byange nganze nabyo yabisako caveat ebibyo n'ebyange yabisako caveat n'ebyamu ababiri n'ebyabasatu yabisako caveat n'ebyababiri nabyo yabisako caveat katugende mpola mzee Kamali mutuuka ddi okukola divorce era mwagikola temwagikola era nsonga ki ezabatwala okukola divorce ensonga yagiwandiika mu katabo ng'era gyawa agamba nayenda kuyo mukazi gwenkunyonyoddeko nti amumanyi ate nga bali ne ku byapa wamu ate nga nakuwadde sitole tandika okuzaala omukyalo oyo yamuyamba oyo ekyo kimu amuyita yamuyise mwenzi yampise mwenzi olw'omukyalo oyo okay eyo ensonga emu nagiteekamu eyokubiri gyojjukira gyenzijukira eyokugamba nti mu kamera eyokugamba nti embeera sigitereeza nti amaanyi g'ekisajja nti amaanyi g'ekisajja embeera sigitereeza emyaka 6 nti emyaka 6 nti embeera sigitereeza ate nga embeera gimanyi bulungi akimanyi ekyaleeta ekyo kati agamba ayagala ku divorce samanya nze oluzungu lwa divorce sirutegeera bulungi agamba
kyamaanyi g'ekisajja tolina. Sirina namusuulawo amanyi g'ekisajja sirina ate namusuulawo n'engenda mu bwenzi ate nga nze okuvaawo awaka yamala kuggalawo awaka n'abaana n'atugoba naye nga napangisa n'ekitemu gye nabeera n'abaana bange kati agamba nze neegobawo ng'amaze okungobawo lwa nsonga eyo gye nkugambye gye yateekamu akati n'asaba divorce kati nze divorce mbu waliwo etiisatiisa okumutta assault wali oyagala muttira ki ebigambo ebyo ye kennyini gw'ojja okubuuza akunnyonnyole kubanga nze sikikolanga kuba bwe mba nga nakikola ku kyalo kuliko LC kuliko bannaabakyala ate twali bannaddiini ajja kukunnyonnyola ng'omubuuzizza. Kati divorce yo yaggwa mwagikola temwagikola? Divorce si era ani yasaba divorce ku mmwe? Ye kennyini yasaba divorce. Asaba divorce nze siraba nsonga enjawukanya ne mukyala wange kwebyo ebintu bye yateekayo kubanga nze nalagaana mu bulwadde mu bwavu nga bwe mumanyi bwe tubiragaana kati si oba ndwadde sikiyinza kunjawukanya ne mukyala wange era nze mukyala wange mwagala. Kati nga temunakola divorce wabeerawo kye bayita mediation. Mediation zino mwazigendamu? Twagenda muteesaganye? Mediation yandibadde yasooka bwe yaggalawo natuukirira omwami gwe bayita Jojo primary school nannyini essomero eryo amutuukirire yagaana kugulawo kuva mu Gwokuna yaggalawo n'essaawa eno waggale okuggalawo awo ekisigula we twali tukuŋŋaanira abaana family house yagiggala nakati waggale n'ateekako ne kamera yateekako ne kamera sebo mukazi nyumba ya family yateekako kamera aze saateekako nze nga ngizimba